Mpuliriza nkulamusiza kunyo yanajo sinzo okuliriza mandu sochina na mwenda akatonyeza bili CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka eyabavubuka abomulembo mutivi edakika ziri mwenda zokka zimaze okutakusawemu eyakangezi ku lunaku olwaleero programu kkirizo bagaana mwamanyira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ebweru w'eggwanga mu nsi eya Butuluki mu kibuga Istanbul abakungu okuva mu ggwanga erya Russia n'okuva mu ggwanga erya Ukraine basinkanye okwongera okukubaganya ebirowoozo n'okutabagana wakati w'ensi zombiriri bamalewo okusika omuggo okugenda mu maaso bakanye ku ceasefire oba okusiriikiriza okulwana nga pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky agamba nti yeetaaga enteekateeka eno ebeerewo mangu ate nga terina bukwakkulizo bwonna ekyo kye yeetaaga naye nga balinze oludda olwa Russia kulaba kye basibirako kinajjukirwa nti emabegako basoose kulumbagana Russia neefukirira ebikompola drones n'emizinga egy'enjawulo ku bibuga eby'enjawulo mu ggwanga erya Ukraine na Ukraine mu kwesasuza nayo yakikoze nayo nerumbagana Russia nayo neegifukirirako ne kati bali mu kutabagana n'ebirala bingi bikoze amawulire mu nsi ez'ebweru wane waka ensonga ziringa bbiri enzito weewaawo ziyinza okukirawo ne kankuweeko bbiri esooka ye Namugongo awuuma wetwogerera Namugongo awuuma lunaku lwa nkya olunaku lw'abajulizi era enkya lunaku lwa kuwummula public holiday naye nga abajulizi bangi ku biggwa byombi ate ne mu budde buno bakyatuuka ensonga endala ya DP akalulu ka DP oba ttabamiro ka DP afuuse Namulanda nga mabeere gambwa yalina kukomekkerezebwa muganda sabiti ekubiddwa amabega ku lunaku lwa Sabbato Saturday badelegates olunaku lwajjo baabuke baveeyo nne wetutuukidde olwaleero ng'ebyavudde mu kulonda Ssenkagala omujja n'obukulembeze obulala bwa DP obw'oku ntikko tebinaba kulangirirwa embeera yatabuse badelegates muwema mu babadde ne babajjamu nga wooteri bagamba nti mwampangisa kukoma Saturday katuli ku Monday muveewo obululu ne butwalibwa mu wooteri n'obudde buno gye bukyakuumiddwa mu badelegates bunaba kulangirirwa era abadelegates abalemeddewo kitegeezeddwa nti ne wooteri mwe babadde ne galazi ka buyonjo nti bakulu mugende RDC n'abagamba nti obudde bw'okubeera wano bwaweddeko balinda kusooka kulangirira abamu abalala baweereddwa ensimbi ne bagenda wakyaliyo abatonotono era genda akafuna amavannyuma nti kati abakakika k'ebyokulonda mu DP bayise bannamawulire gye babadde babagobye gye batutte obululu kati babayise ndowooza essaawa yonna bandirangirira ani Ssenkagali wa DP omujja ne bagenda okukola nabo kale nno bingi bibadde mu kalulu ka DP bingi nesi bitugenda okwogerako essaawa ey'okubiri nina ab'emyoga Harriet Nampero tugenda kuba naye essaawa yonna neeyungako wano naye ate mu ssaawa eno esooka nina aba disitulikiti y'e Mukono kantandike ne Kenneth Ntege atwala kaŋŋambe nti okukulaakulana kw'abannamukono kuli mu ngalo zo Kenneth Ntege kale bannamukono mwenna abatuwuliriza nate twesimye okubawulizaako akawungezi ka leero nga tukyagenda maaso n'okukwata ku kino nakiri naddala ebyo ebikwatagana n'enkulaakulana ya disitulikiti y'e Mukono omuli obutale amazzi enguudo amasomero okuteekawo emirimu n'okukyusa obulamu bw'abantu nga bakulaakulanira ddala okuva mu maka gaabwe okutuuka ku muntu asembayo waggulu n'olwekyo mututegera amatu n'olwaleero tukomyewo nga nze ngenda kweyongerayo n'ensonga ezikwatagana n'etteeka lino ery'obutale oba litwandiise the Market Act of 2023 mwakuba amasimu ne munkwera ne mugaa nti waayi yongera otambule n'etteeka eryo kubanga abantu abasinga obungi kaakati emirimu gy'akatale bagikkiririzaamu bakola batunda bafumba emmere bengoye ebyalaani na buli kintu kyonna n'olwekyo tuli wano okwongera okweyongerayo n'etteeka lino erikwatagana n'obutale Mukono eradde Mukono eradde bulu esebe ntende tudde yonna ekkalidde bulungi eggumidde okay esebo nena kaddu ono Derek yatwala ebyamawulire ku disitulikiti y'e Mukono tulamuseeko mbalamusiza nnyo mwenna bannamukono ate okusingira ddala abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu ssaza eryekyagwe okay sebo ogambye nti eradde Mukono mulungi ne bannakyagwe balungi kasi otulaba wano fedda abantu bonna baba kwe bali bawuliriza Mukono yaabwe etambula etya kubanga fuwe tuli kubaweereza okay yes nenga ddala etambula etya
yetambula bulungi itwebaza Katonda okusinga ddala twagala okwebaza ssebo gavumenti ate nga tuyita mukama waffe mukyala Namanda Elizabeth akulira emirimu n'abakozi mu district y'e Mukono okwebaza ofisi ya chairman wa district na Reverend Peter Bakaluba Mukasa Hajati Ndisaba Fatuma Nabitaka RDC abantu abo bonna batambuliramu so batambuliramu district ebetambula bulungi ebetambula bulungi ofisi yo yewe byamawulire district etulamu byonna wajogerera newe koze ensobi nobikirira sikubikirira bwana Lameka kubera gwe mulimu gwa pia ne bakoze ensobi abengeri jo wota amayengo giroti sikubikirira netubaluse tubabulira ekituufu biche bitudde mu ofisi yo banamukono betago okumanya banamukono betago okumanya twagala kwebaza district nadala ekulemberwa mu luddo lw'ekikugu mukyala Elizabeth Namanda okuvayo okulaba nti office eno anjaga kutegeeza mwami Lameka tiyabyafaayo etya nzaasoose okugibeeramu bulijjo ntega agattawo sagalaga nti agattawo nebyafaayo nzaasookedde ddala okugibeeramu n'okugituulamu n'okuweereza bannamukono bulijjo bakola batya kyebudega nti babadde beegattirawo awo wayogera n'agattawo naye nga omulimu omukulu ogwa office eno kwe kulaba nti Sekama winjoga kusekama okyogeddeko olwedde pyara okwogera district niye ate okujogera si kyokka nino okwongera okulaba nga akwanaganya omuntu owa wansi owa bulijjo sagala gamba wananchi naye owa bulijjo nti ne district okumanya ekifaananyi kiyimiretya kubanga district ffe tugamba abakama abakulu tukola nabo emirimu nti amakubo tugalimye obutale tubuzimbye enguudo ebyobulamu bitambula bulungi niye ate omuntu wa bulijjo oluusi yaba ne complain so tulowooza nti office yaffe ne ya communication oba ya Sekama lutindo egatta okuyamba omuntu ono omukwanaganya ne district okumanya bitambula bitya wera ogenda okwesanga nti ne office eno egenda ne ku ground kituufu abantu bagamba oluguudo no balulima naye babatuze bagamba batya so communication officer so ye kulaga nti bana kituufu mugamba we muti naye kino kye kikoleddwa era kino kye kituufu okusinga abantu okutambulira mu mbeera aba district egamba kino naye abantu bagamba kino biga buli omu n'abeeraawo nenga tame kigenda maaso so omulimu gwaffe omukulu kukulanga tukwanaganya n'omuntu n'okumubuulira ekituufu kiba kikoleddwa oboolya nenga ddala okwanaganyiza anfubye obonere kibalaga nti ofubye nfubye kubanga tugezaako tulina emikutu egy'enjawulo mwe tuyitira for example oluusi weesanga nga bwenga nti ebintu bingi bikolebwa abantu ne bagamba nti gavumenti terina kyekoze gy'oli abalamu olunaku lw'okutaano disitulikiti y'e Mukono yavuddeyo n'egaba obuuma buki obuuma obuyamba abantu okukungula kasooli webakozesa abalimi nga mugaba bwabwerere teri yadde 10 ekisinga okwewunyisa bwana Lameka abantu babadde nga surprised ng'ofiisi ya production bakubira nti sebo twagenze okutunuulira mu listi zaffe wano mu data yaffe nga tulaba nti mwe ab'Ekimega Farmers Group PDM mukoze bulungi mu nsonga y'okulima kasooli ng'ekibiina kyammwe district okuyita mu ministry tubawaddeyo ekyuma ng'ekyuma nekigula sente meka obukadde nga 15 obusukanamu gundi group zenzogerako nga kikongula kaso kikola ki kiyamba okuba kasooli okukuba obuwunga kongola kasooli bwava mu nnimiro bamuteeka mu kuuma ako kakozesa lizo yes oba mwenga bwa bbeeyi nnyo akuuma kamulembe nnyo kamulembe nnyo akoma ng'omuntu akoma ketwadde ka group bantu gundi akiyite kibiina tulina bibiina groups nga 10 mu district zaafunye omukisa ogutandikira kandi abo basuubira okubawa naye ogenda okiraba nti abantu babadde surprised nnyo kati ng'ebyo ffe nga ffe tuvaayo tugamba naye kino kikoleddwa oli ayinza okafuna nadde eri n'asirika n'agamba abantu banaeze naguze kati ogwaffe bwavaayo bannaye teyaguze gavumenti yamuwadde abantu batuukako mu ngeri ki okubafunamu obubaka n'okubakwanaganya nga bw'ogamba ng'oggyeko abakulumba ku office abantu bafunamu for example kati olunaku lwa
Lwokusatu ngenda kubeera mu field olwegi tugenda tugenda kuyasadiza entunda okumanya kuba balina ensonga yaabwe ekwatagana nantobazi boogedde okulajjana kunene okungi nnyo so nga district kulajjana okwo ekwatuuse so tugenda kwesitula kuva mukama waffe yatuwadde obuyinza kaawo tugende ku ground abantu bano tubasomese okumanya ekituufu muteekateeka gye tulimu ya Greater Kampala Metropolitan Development Nankani ofiisi yetise obuvunaanyizibwa ki? Ofiisi yaffe yeetise obuvunaanyizibwa bungi okugeza nti enguudo zino ezikolebwa bwana Lameka abantu abasinga saagala kwogera ku bannabyabufuzi abantu abasinga bagamba nti enguudo zino gavumenti weeyisa amakubo ago weegenda oteeka amakubo ago ng'akusasulire ekituufu si bwe kiri district obukulembeze bwayo nga tuyita Mukono Development Forum twabasaba kwogera n'abantu boogera n'abantu ne bakkiriza fati gwaffe nga ofiisi yaffe kwe kuvaayo okubuulira abantu abatufuti bannange kituufu abayimuddefu kye babagambye kyekyo era kino kye kitambula n'okubalaga omulimu gutuuseewa wegamba bw'oyogera ku nsonga y'amakubo olugeza Ntenje Lubuule oluguudo olwo bagenda lulima tasinga bannabyabufuzi abamu saagala kugamba bannabyabufuzi amatandika ogamba taa fa abakoze kino naye ng'ogenda omubuuza mukikoze oba mukyogerako kikositinga ssente meka n'abantu okwongera obabuulira omugaso gw'oluguudo olwo omuntu wakera wanaga nti bilioni 36 ze batadde ku luguudo lwa Ntenje Lubuule omunansi omuntu w'Entenjeru okumanya iye mugaso ki oba kikyasobola ofuna mu luguudo olwo nga luteereddwawo njesewo ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika zitambulirira ofiisi ogimaze mu bbanga ki? Ofiisi ngimaze mu wiiki emu era yensonga lwaki ali wano asobole okugatta district n'abantu kubanga natandika ku Monday olwaleero anniversary ate ali wano ku rediyo y'obujjajja ategeeze eggwanga n'abantu b'emukono nti azze okubeera olutindo gavumenti yamuwadde omulimu asobole okuba nga aweereza bannamukono ng'abatuusaako obubaka obukkaawo bw'aba amutumye kubanga ffenna emirimu gye tukola tukolera wansi wa kaawo ne bwe nandi kukyapya obusaana bubadde bwa bwereere Ntege sebo bitambula bulungi bitambula taata sebo katujje lumwe wantega mpuliriza njagala kujjukiza nti abakyogero products bakutegeeza nti bakola bingi omuli ebizigo ne sabbuuni ate nga byonna birungi balina kyogero habo jelly kyogero habo soup mu bika ebyenjawulo nga kyogero vitamin E pink kizigo ne sabbuuni kyogero cocoa butter kizigo ne sabbuuni kyogero aloe vera kizigo ne sabbuuni kyogero non perfumed jelly kizigo ku lwabo abatayagala buwoowo ate n'ebika ebirala bingi abakyogero bongera okukubiriza abazadde mwenna nti mukuume bulungi abaana ate gwe atannabakuza mwana ku ssomero ebizigo by'osobola okumusibirira bye bya kyogero ne sabbuuni wa kyogero oyo ne musawo omulungi era omutuufu gw'onooba okwasizza omwana akuuma olususu lwe ng'ali ku ssomero nammwe waka abantu abakulu mweyambisa ebintu bino ebya kyogero mukuume ensusu zammwe osobola okubisanga ku buli dduuka erikuli okumpi supermarket ate ne mu kibuga Kampala eno mu kikubo osobola okugenda n'osuubula ne ku motoka zaabwe kuliko ezitambula nga zibiyisaamu eyo bw'obalaba wakuba omukono n'ogula mukamukamu oba n'osuubula essimu k'okuba eri noti 75 4 55 72 oba noti 392 17 68 72 Forest Resort Reza ekyo kifo kyakuwumuliramu genda owumuze ku bulamu owumuze ku bulamu weewumuzeemuuko gwe yingini ate ne bwanga siggwera yingini mugambe nti mukulu tugende twewumuzeemuuko abaana batwale bawumulemuuko Forest Resort Reza we bali awo kifo kirungi nnyo wagazi buli mukolo gwange eri yonna gweyagala okukolerawo mukwano gujjaawo bulungi ate ne guvaayo bulungi okusinzira ku mbeera y'ekifo kye basinga okusoosowaza bwe butonde buli wootunula olaba nature buli wootunula olaba nature waliwo ekibira balina ennyumba ze bazimba eyo buli kimu kirungi bafumba emmere ya wano n'ebweru w'eggwanga Continental balina ebifo ebisanyukirwamu tugeze ng'abaana balina children's center weeri balina swimming pool weeri n'ebirala bingi n'olwekikwatagana nabo Forest Resort Reza gendo omuleko nabo gendo osuleko eyo oveeko ewaka basaayiko ku mutimbagano gwa www.forestscaperesort.com ojja kubasanga ku luguudo lw'Entebbe
erweza ojja okubasanga nga oyolekera Kajjansi. Essimu kuba kubira eri noti 7 8 5 995 oba noti 778 333 486 mukwatagana ebintu binyume. Abachapa Enterprises mukwano okwanjulira sabuni gwe balese sabuni ayoza owomuti bamuleta ddakatale kwali amazeke ekiseera naye atanaba kumutegera gwe gwentegeeza ti sabuni ono ayoza owajjama whitewashing bar soap yasinga bono batonna kitegeera bona mukozesa kujja kukakasa byenkugamba atukuzanya engoye mwewevu mu ngalo alina akawa kalungi ne boyoza olugoye ne balugolola kasigalamu ate tagwerera mangu. Jama whitewashing bar soap ye sabuni aliko omuti munene bulungi gulimu obukuubo mweru ojja kugulaba bw'omusubula atambula nawe ate bw'omukozesa onyumirwa. Ate sabuni gwolina okunaba notaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap alimbikanga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla spobelly, Lanzo ice cream methyl ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap yasinga musange maduka buli duka erikuli okumpi supermarket ekuli okumpi nawe ayagala okusubula genda mu kikubo Haji Munonyeko sabuni bamulese mu bungi mu Bachapa Enterprises osubula ogenda okola ensimbi. Aba Silver Technical Services Uganda bakugu mu Kalonda yenna akwatagana n'ebyamasanyalaze gamba ng'okutambuza amasanyalaze line construction okusika amasanyalaze ku bikondo new connections ne wiring mu bizimbe installation. Bakukolera amasanyalaze okuva mu generators ne solar panels off grid okukosa n'okukukanikira ebyamasanyalaze byonna. Aba Silver Technical Services balina enteekateeka ne Post Bank Uganda nga bank esobola okweyama ne kusasula project nga bayitira mu zirooni eri bakasitoma baabwe balina zi contract ne Silver Technical Services. Basange kyaliwo gira Namugongo Road Ebenezer House opposite Matters Hardware. Essimu ko bakubira eri noti 752 Lukaga 17 Lwenda anamo 2 oba noti 7 noti yemu Lukaga 17 Lwenda anamo 2 mogere ebigambo era bigguke. Katumulemu katono nze Kalule Lameka program kirizo bagana ngenda kukomawo n'entego ono ate ne bwana Kaddu akyaliwo tukyayogera ebigambo nga bwajaguza anniversary ye ya week. Anduso ampulirize Manduso kulida chika ziri 29 zagala kukona 30 ntege sebo omusajja wa birthday omulaba uno wano wiche mwadigida agenda kutuwa amawulire agabuli kala birthday y'omulimu sebo okujjukizaako nga 28 omwezi oguwedde ku Lwokusatu nabadde mpeza emyaka 3 mugumu era kyali mu ali mu byengera ali mu byengera adigida ntege sebo obutalo ina kipyaki kati olwaleero tugenda kwongera tusigira abantu ekifaananyi ku nzirukanye obutalo kwabo twavu wano ku muzindaalo amasimu twagafuna ganti oke awe mukutte abantu abasinga obungi kakati batunudde buli muntu yina ali mu katale amaduka onakolaba mu Kampala butale abali wali ku mukono moro butale bwogenda wali mu Kike mukono bobo na butale bwogenda na Mataba butale nolwekyo bwe kiba nti kati abantu bategeere obutale buno bwabika byanjawulo ne kati akatale kebayita a public market katukatwandike katale government yes akolukale government keinako obuyinza kaddukanyizibwa katya nolwekyo bw'otunulira etteeka lino erya 2023 ligamba bwe riti nti bw'eneebanga Kampala Capital City Authority omuntu anaabeeranga avunaanyizibwa katale kanaabeeranga executive director bwe tunaagendanga mu municipal kati nga bw'olaba mukono municipal council mu town yawe mukono omuntu anaabanga avunaanyizibwa katale ako anaabeeranga town clerk. Bwe tuvaawo ne tugenda ku district kati nga bw'olaba district ye mukono district local government akatale konna akaziimbiddwa nga ka government gwe bayita Kaawo Maama Elizabeth Namanda mu kiseera kino yalina okuba nga avunaanyizibwa katale ako. So nolwekyo abantu abali yabadde bakuba essimu nga mugamba twagala olambululaawo kubanga oli ejja kuganza nzize nzimbi akatale kange ate gundi akakulire nedda obutale waliwo akatale akali private n'akatale akali public. Bwe tugenda mu city oba division state division oba municipal division abanavunanyizibwa nga katale ako anaabeeranga assistant town clerk. Lwaki government bwekwata sente neteeka akatale awo esobola obutaba na sente za kugulanga amazzi ga buli lunaku kulongoosa katale sakatale kano banaasolozanga nga bwe tujja kugenda mu maaso nga tuyiga sente mmeka okusoloza bikibina n'ebivaamu okakumaka kayonjo nga bantu bakakozesa. Bwe tugenda kugombola wasobola okubeerawo
omwami sub county chief oba mukyalo ba mwami niyo mwami w'eggombolola sub county chief anaavunanyizibwanga ku katale akazimbiddwa aidha kimenyedde ntunda eyawali amagombola seta namuganga. So omuntu anaavunanyizibwanga katale ako anaabeeranga omwami w'eggombolola oba gwe twandiyise sakaawo. Okay. Senior assistant chief administrative officer. So nolwekyo abantu baffe abali eyo obutale buno bwonna obuzimbibwa si bwa kulwaniramu si bwa kubaganiramu miggo wabula budika abantu abasiigiddwa mu tteeka abalina okubukulembera ne babulungamya butya bwe buyinza okusobola okutambula. Okay. Nolwekyo mwamira mmeka bino byonna bivaawa bw'otunuulira etteeka erya Kampala Capital City Authority erya 2010 ne Local Government Act zirambika bulungi nnyo obutale buno engeri gye buyina okuddukanyizibwamu era amaanyi gonna kaawo gaalina town clerk gaalina assistant town clerk gaalina oba sub county chief gava mu tteeka lino eryakatale pya ne gava mu Local Government Act bwebeera KCCA nebeera KCCA Act. Okay. So nolwekyo bino byonna bikolebwa abantu abakolera mu butale buno basobola okubanga bali organized bulungi waggulu nga balinayo obukulembeze obw'okuntiko obakulembera obuteekebwawo era mu mateeka nga tugoberera ettaka ly'akatale nga bwe ligamba. Okay. Nolwekyo kanajjangawo kati akatujjukizeemu abantu wanaabeerangawo okuyisa ekiteeso okuva mu kanso oba mu lukiiko olw'okuntiko olwa district oba olw'eggombolola. Ekiteeso ekyo kinaaleetebwanga nti wano twandyagadde tuteekewo akatale naye byonna bikolebwa ng'abantu bamaze okubeebuuzaako abange mwe mbadde mulowooza akatale kano gavumenti betuwadde ssente tukateekewa. Okay. Consultations ne zibeerawo. Kati ekyokubiri lunayogera ku kye bayita physical location. Bali abavunaanyizibwa okuteekawo akatale nga tebannakateekawo bino biteekwa okutunuulira obulungi kali luddawa kati kankwe ekyokulabirako mwamira mmeka kiringanga bw'onoogamba nti koteeke akatale ekajjansi ng'omuntu agenda okugulamu ettooka agenda kuva ku lubowa gw'olabanga okumpi naye naturally kakati fe abategeera ebigambo by'essente lameka ne bw'obeera gwe ng'oguze enkota y'ettooka emitwalo 3.5 owa bodaboda bagamba nti mpaayo 2,000 ndikutwalira ewaka lameka oyinza okuza enzo zonna naye emmere gw'ogenda okugirya nolwekyo akatale kalina okuteekebwa awantu nga buli muntu yenna asobola okukatuukako. Bino mbyogera gwagenda okuzimba akatale akali private mukwatagane gavumenti ekuwe license otandika okukola n'akatale akazimbiddwa gavumenti. Ekyokubiri okubeerawo kw'ettaka kubanga bamwe twava wano bankwera ne baga nti nze ekyapa bwe mbanga nkina kiri manya gange nga nina eka 5 nga njagala kuzimba akatale abantu bakakolereko gavumenti egaana naye okukateekawo bayina okukyokka bakwe kye bayita license. Okay. Ekirala ko kalina kubeera ku ttaka litaka wansi wa bunene bw'enkana akatale konna ak'omulembe akalungi ndoza kandibadde tekakka wansi wa EKM no yina half an acre because kati tunula wano enaali olaba ng'ogenda okutuuka ku Samito oluva ku bypass katale akateekebwawo bw'ojja ekyali wajjala ng'oyingira kyali wajjala oba ova e Kasangati katale akateekebwa obwo butali buli private naye bwonna butegekeddwa bulungi busoloozebwa buteekebwamu buli kimu kyonna era abantu babukozesa buli organized naye kisinziira ettaka omuntu lyakola ki oyinza n'okusanga nga watono naye nga wakola naye nga munkole entuufu nga wategekeddwa bulungi emotoka ziyingira zitya zifuluma zitya abantu bapakinga batya singa obeerawo omuli waliwo emotoka we zikyukira kubanga mugala nga tukwerinda sibuti. So ebyo bibala okuggwa omuntu ono agenda okuteekawo akatale akali private ajja kusabanga kino twakyogerako luli anaasabangawa anaasabanga eri ab'amateeka okusinziira mu kitundu wagenda okukolera oba wagenda okuteeka akatale. Kubanga bwe twava wano mwamira mmeka abantu batu nti awo ntege yongerawo nnyo omuntu ono agenda okusaba akatale anaateekangamu okusaba nga wandika kye bayita application etegekeddwa bulungi mu tteeka lino anaalaga ng'erinnya lye oba n'ekifo kye gy'asinzidde n'ekika ky'akatale kyagenda okuteekawo akatale ako kali luddawa ettaka ddala alirina tagenda kuzimba ku ttaka ly'abantu eririko enkaayana akere ku makyateekewo ssente ate nkyabantu bakole ki bajje bamutabukire. Ekyo kinaggwanga anaabeeranga ne plan bano bayinjina gye bayita technical drawing of a market akatale akagenda kufaana katya design zaako zigenda kufaanana zitya wano abantu basanyukiddewo nnyo mwamiremeka kubanga abantu bangi babaddeyo nga balina ssente ninga tibamanyiwe wakuziteeka. Gavumenti bw'ebeetadde wano gw'ate osobola okuteeka awala azironga za akatale akagenda kusaavinga abantu bafune emirimu abantu bakole abantu bakyuse obulamu bwabwe nga bakozesa ekifo ekyo ate mu nkole ya Greater Kampala emu ku nsonga ezikyasinzidde ddala okubeera enkulu waliwo kye bayita a decent worker space
omukyalo ne yakazaala omwana myezi 3 myezi 4 kabeera omwana wa mwaka gumu mwana bakyayonka agenda kumwebasa ludda wanga atikkula amatooke ng'atikkula ebyennyanja ku mmotoka ng'ajjako emmere bogo yavudde ebuvuma azze mu katale mukono oba azze ekisoga oba azze empatta oba azze wali ennamataba oba azze wali ennakivuma kabeere kalagi so wano wagenda okukolera kiteekwa okuba ekifo nga kiri decent era ekitongole kya World Bank ne gavumenti ya Uganda lwaki batta omukago ku nsonga zino ez'okuteekawo emirimu kwe kulaba nga bannakazadde b'eggwanga abavubuka abasajja bonna bafuna emirimu we bakolera asobola obutapangisa dduuka niye akatale bwe kamaze okuyimirirawo abasobola okukolerawo emirimu ekirala n'amawulire amalala gonna nga minisita avunaanyizibwa ku butale oba minisita avunaanyizibwa ku local government nga bwana abasazenga kubanga kyonna kyasalawo kya bulungi bw'omuntu oyo agenda okukolera mu katale naye ate wasobola okubeerawo embeera nti nenzija nsabye layisinsi njagala kuzimba akatale aba batwala ekitundu ekibasobola okugaana okuwa layisinsi era bwe bagaana okuwa layisinsi bakuwa n'ensonga lwaki tebakukkiriza kuzimba ensonga zaabwe ziteekwa okuba nga nambulukufu ate nga zimatiza era bwe buwulira nga tomatidde osobola okwekubira enduulu gwe noddamu n'owandiika ng'owandiikira minisita avunaanyizibwa ku butale oba ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga eyo nabo ne bongera okutunula ensonga yo nga bwefaanana twasanyuka nnyo nga tuvudde wano ng'abantu bakuba amasimu etteeka lino nga balyagala era obutale bwonna obunaabanga bumaze okuweebwa layisinsi bunaateekengebwanga mu kyapa kya gavumenti oba gye twandiise Uganda Gazette nti ono aweereddwa olukusa era gazeeti eyo kinaatwalanga ennaku 30 ne balaga erinnya eryakatale nawa we kasangibwa kubanga si buli muntu akolera mu katale ke katosi nti abeera katosi abamu bajjayo buzi n'olwekyo ateekwa okumanya nti akatale kano nkasanga wano bwe mba ndi wakakoleramu naye wakati oyo omuntu ali private agala okuteekawo akatale akali private ennyinga ey'omukaaga mu tteeka lino eneekozesebwanga era ekifo ekimuvunaanyizibwako kinaamuwanga layisinsi ey'okukola emirimu kati waliwo obukwakkulizo bonna abaagala okuyingira ekintu kino eky'obutale kubanga tewali muntu gwe bagaana kuteekawo katale kali private naye okukayingiramu oteekwa okugoberera amateeka gavumenti geerambise biki ebikulu omuntu yenna ateekateeka okuzimba akatale bane tumulunguka etteeka lino abantu balitegeere abantu abaliko obulemu balina eddembe ba Constitution Uganda bawe eddembe okugenda mu katale ne bagula enva ne bagula emmere ne bagula ebikozesebwa ne bajjayo buli kintu kyonna naye bayitabwa okutuuka mu katale kateekwa okuzimbibwa ng'ebyo byonna bitunuuliddwa abantu bangi asobola okudduuka ng'alina ssente ze n'agenda ku makya n'akola designs ezo ye n'amala gazimba buzimbi oba bamukyusa ne designs injini yamuwa kirala abayisa pulani bayisa kirala ate n'azimba kirala so n'olwekyo kategole y'abantu abaliko obulemu oba obajjeewo kati basobola kuyingira katale ako ekyokubiri buno bu 15 oba kaabuyonjo obw'abakyala obw'abaami abaliko obulemu buteekwa okuba nga bwawuddwa bulungi olw'obyokwerinda ekyokubiri abantu basimba emmotoka zaabwe waggulu n'olwekyo gwe muntu yenna ali eyo awangala mu disitulikiti y'emukono ne investor ali ebweru kubanga ffe ekitongole kyaffe eky'ebyobusuubuzi emukono ku disitulikiti kyakukunga bamusiga nsimbi bajje basige sente emukono oli asobola okuba nga tazze kuzimba factory naye nga asobola okuzimba akatale ak'omutindo era bw'akateekawo gavumenti bejja kusolooza bw'akateekawo omusolo tuba kijja kugufuna bw'akateekawo abagenda kuwa abavubuka emirimu bano bangi bagenze kusomera basoma naye nga tebalina mirimu giri fomo nga bakyanoonya emirimu egiri fomo era obasanga mutale nga batunda watermelon batunda enanansi aba bafumba emmere bende ebitone by'okufumba emmere amatooke ebinyeebwa ebisekule nga mulimu empuuta nosanga omuvubuka ng'ayimidde ku mudaala akuguza naga nti nze nasoma naye sijja kulinda mulimu gwe nasoma kanjirengako omulimu okola ki oguliwo so n'olwekyo mwenna abali eyo tewali nsonga lwaki etteeka tetulikubira mu ngalo ekimu ku bintu babadde bikyasinza okututawaanya mamira mmeka ti amateeka gano gavumenti egakola nine tugateeka waggulu mu kabada ate nga abantu be bageetaaga be bayina n'ogamanya n'olwekyo kitukakatako okulaba nga tutegeeza bannayuganda bonna
ne bannamukono nti etteeka lino erirambika obutale weeriri. Okay. Ampuliriza Emmanuel Sokoli eddakiika zitambulirira. Empozi emiridde etya mu bitundu by'emukono mu butale kubanga kyekimu ku bisinga okukalubiriza abasuubuzi nali kuliko eyambuuza nti gavumenti president yagambako nti abasuubuzi bange mu butale temubajjaako mpooza kati oli bwazimba akatale agenda kafunamu ati omuntu yenna akedde ku macalamika n'azimba akatale wateekwa okubeerawo enteeseganya kubanga ye bw'amala okuzimba akatale si yagenda okukakoleramu ng'omuntu naye waliwo abantu gavumenti beevunaanyizibwako abagenda okukakoleramu n'olwekyo buli kitundu kibeera ne kyetwandiise mu Lungereza charging policy. Akatale kano bagenda kusolozaako ssente meka nga loko gavumenti gwozo olina okuwa omusolo n'abantu abagenda okukoleramu wateekwa okubeerawo enteeseganya ku kigambo kyetwandiise ekyempooza nti bajja kusobola zino ajja kusobola zino ekyonkoleza eggwanga kyogamba one time kyayogerako nti abatunda gonja abo lwaki basolozebwa yesu omukulembeze eggwanga bayogera ekigambo bifuuse etteeka naye enteekateeka y'akatale erambika bulungi nnyo ebisale ebigenda okutoolebwa buli musuubuzi anaakakoleramu kubanga kamala kuzimbibwa bulokaapu obwo bwolaba kuba nanyini katale yinzo ganti kalokaapu kange omwezi kajja kupangisibwa $8,000. Okay. Ojja kwesanga waliwo abakolera mu kituta pitch mu lulimi lw'obutale muli kibaita pitch omuntu naleeta emaali ye n'agyanika wano wansi ku ttalazo obanga ataddewo ettundubaali eritukula okukamala era ne bwogenda mu butale buno obunene embalala wawawa obasanga ebintu nga babitadde wansi awo n'olwekyo emiwendo gino egy'okusoloza mwamira mmeka batadde ku kajja very good local government n'oyo aleesa akatale batuula wansi ebisale bino ne babikaanyaako bwe kabeera aka public era bavaayo n'ebisale ebikkirizibwa mu mateeka. Okay. So n'olwekyo mwamira mmeka wantu wali kweraliikiriza bantu nti oba butale lujja kuzimbibwa bagenda busoloza ssente nnyingi nedda ne ssente zennyini eziva mu butale kati ng'obuli public ojja kwesanga ng'omutemwa guvaako ogw'oggula amazzi ogw'okayonja ogw'okuwaaba kakuuma oba ntegedde bulungi so ojja kwesanga nga ne district local government zesigaza oba eggomolo ezisigaza nga ssente ntono ate nabazitwale bagende bakola ebintu ebiki ebirala kubanga etteeka erya local government likkiriza local government okucharginga omusolo singa ebeera ng'erina charging policy eyisiddwa district council. naye obukyafu bungi mu butale buwunya abavananyizibwa baba mubimanyi kakati okuwunya kwa katale oba okubeera nga akatale kacyafu bantu batula ne kasasiro omuntu asookerwako ateekwa okubeera n'obuvunaanyizibwa n'olwekyo kikakatako local government oba private person abataddewo akatale okulaba ng'ateekawo amakubo gonna agakuŋŋwanya kasasiro okumujja mu katale obutale obusinga obungi ebudde bwe buziba ssaawa emu bbiri bafuluma abantu ne bagenda akatale ne kaggala ne kalongoosebwa nojja kusanga ng'obutale obumu kuliko amaduuka abamu bafumba n'ekyeggula abantu okulya emmere kati kino kyenjogedde kya ssaawa bbiri ssaawa emu ssatu kinaakola wateekebwawo amakubo okulaba nti ebisaaniko byonna ebiva mu katale tebimala gamansibwa era bwe kiri mukono yesebo obutale bulongwe kati kali akawali akakame bakalongoosa era ba designating ebifo we bateeka ebisaaniko emmotoka n'ejja n'ebitwala buliddi bw'oyita wano lunaku olwokuna lunaku olwomuka tebatera kati wanaku bbiri ssatu kawunyawunyamu katono tekawunya akatale kalamu bulungi era abantu bakakoleramu nze akatale nkayita mu butale bonna kakabaka ennakifuma kali akekyemmanga kali private kano we bookera gonja n'aka municipal n'obutale obulala bwonna ne bwogenda katosi tekasobola kuwunya kubanga abakulembeze kibakakata okukulaba nga balongoosa ebisaaniiko kubanga abantu bawa empooza. Okay. Yes, ampuliriza katumulemu katono nkomewo twongere tusimbule ampuliriza manduso kulida ki katubuza 10 tuyingire sawa 2 wezikona 2 weziti abakulu bana bemukono namba sibula badde bateketeeke ate binadda mu program eddako nenjagala kujjukiza bana Uganda mwe nanti Tabula Properties Limited company tunda mayumba n'ettaka atenga byabyapa ebyobwannannyini balina estates nnyingi okuli Mwera Kachiri Estate Koyoma Road kuva ku milioni 16 kutuka kwa 2 Nampunge Kachiri Hoyoma Road milioni 16 okutuka kwa 2 Namusera Mabombwe milioni 25 kutuka kwa 3 Bokalango Prime Estate meters 10 okuva ku Main Road milioni 3 kutuka kwa 3.5 Bombo milioni 15 kutuka kwa 17 Geyaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road milioni 23 kutuka kwa 2.5 amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo atenga n'ekibanja mpola akkirizibwa gende nasana ku masitowa osobola okukwata polotiyo mu bwangu bw'ekitalo okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu 942 noti ne 3
oba noti 7 noti emu noti 5 nya mukaaga nyenya sisimuka ng'otunula ku butonde ebyo ne biri ku Brevard Sands Lodge Kalangala obutonde bwetolodde ebisulo byabwe eyo zukukira mu mbeera kwegamba yeeyo yakuumula buli kimu nga kiri stede gendayo basobole okukubeeza mu bulamu obulungi waakiri kale ne bw'onoomalayo weekend oba noomalayo wiiki ojja kudda ng'ozze bupya ng'owummudde omubiri nga gukyagenze bupya balina bingi ebisulo birungi breakfast bagifumba mpoomu balina buffet lunch dinner swimming pool weeri balina n'okutambulako mu kibira n'ogenda n'olaba ku miti egy'enjawulo enzo ogimanyi omanyi emiti emirala egy'enjawulo mingi egibeera mu kibira eyo n'olwekyo bakutambuza ne bakuyisako mu kibira eyo n'olaba ku butonde live band ebeerawo steam sauna and gym bibeerawo campfire ebeerawo bouncing castle ate ku miwendo emirungi ddala kale nogenda onyumira obulamu ng'oli eyo sobola okulaba bye bakola oba n'obookinga ng'oyita ku mutimbagano www.brevardsanslodge.com genda obookinge ebintu binyume bali Kalangala ku kizinga ky'Essese ojja okubasanga n'esimuka okuba eri nooti 771 611 864 oba nooti 7 nooti 8 334 655 awo mujja kukwatagana bulungi Ryan Ekago abo bakugu mu kutikka emigugu okuva e China ejja group eginese kinomu bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri n'okuva ku hoteeri okutuuka ku kisaawe okunga kosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufunira invitation letter era basobola n'okukuguliza tiketi balina n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eriyo gweyagala okugulako ebintu bakikola ku bwereere kati n'ogwa omusuubuzi beeyune onyumira empeereza etasangika basangibwa ku BBC Building room N212 room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street esimu ko bafunira eri noti 7 nya noti 152 331 oba noti 762 799 885 ojja kumanya ebisingawo eddakiika esigadde mukaaga kitundu tuyingire mu ssaawa 2 bwezikoona 2 tulina ab'emyoga Harriet Nampero yatudde dda wano tugenda kusoma byanfuna ssaawa ey'okubiri nolikyo buli omu togwanidde kuseeseetula yadde akalimi ab'emukono katuwumbewumbe programu eno bwana Kaddu information officer njagala ntandike naawe nga tumba mu dakiika zino entono bw'oba kakiba olina eri bannamukono tuli mu nnaku ezisembayo ez'omwaka gw'ebyensimbi bw'oba kakiba olina eri bannamukono ntege mwami Tadeo Atura omumanyi Tadeo Atura omwogezi wa ministry ya microfinance omwogezi wa microfinance agenti webale okubaganyiza bulungi ebirowoozo Tadeo Atura mwami Kaddu bannamukono olina bubaka ki gye bali tumalako omwaka gw'ebyensimbi emisolo gikyali mu bantu abamu n'ebiringa ebyo abubaka bwenna eri bannamukono ekisooka kwe kwongera okubategeeza nti okukolaganira wamu ne disitulikiti yaffe y'emukono naddala abakulu abali ku ludda olw'ekikugu batekinicals baffe abali ku ground kugeza mu magombololo eyo mu miruka oba bayite ba parish chief abavunaanyizibwa okusoloza emisolo okubanga bagiwaayo mu budde bwayo kubanga ate bwe tubanga tetusasudde tetuwaddeeyo for example wenzikidde wano okumpewo waliwo abadde bansindikira message ifo oluguudo lweno tenalukolera banaye oluguudo lweno luli bubi nnyo kino nga ebyo byonna district esobola obikola nga ssente weziri kubanga wetuwaayo district nayo beerina okukola ki okukola waayo bangi so tebasobodde kuwaayo babamu ne beekweka bamu ne bagaa katubireke kasa n'omwaka gunaatera okuggwako the end of it tugenda kumaliza nga ffenna bannamukono fe abakoze ki abafiiddwa obwezi bulungi tuba tulina okufuna kubanza ezikiza bulungi nti district yo yakufa okulaba nti buli kimu ekyetaagisa okukola ekikola naye kisinga kwagala kubikola mu budde obutuufu kati ekyembi difate abandagadde okuwaayo omusolo abamu ne twebulankanya ne tutasasula tugenda okumaliza kyoluguudo wadde lukolera mu kooti eno ate muyinza oluwa ate ekiseera ekirala ate vuiki temubanga mwenna musigala mugamba naye kino naye nga zinjala kusaba nti nga ffe district oba oliawo na ofisi yaffe ya communication tujja kwongera okulabika nga tukwatagana bulungi ne bannamukono n'abantu bonna ba stakeholders abeetaagisa ndala ensonga ezimu ezeetaagisa bajja kutulabanga mu bitundu byabwe ba mu komite gye babeera
tumanye ebizibu byetagisa okukola n'okulaba butya butuyinza okulabika nga tukola ki nga tubiteeza kubanga ekisinga obukulu kya byonna bwana Lameka gavumenti ekoze ebintu bingi district y'Emukono ekoze ebintu bingi niye abantu bafe abasinga bangi tebamanyi kikola ki n'abafunye for example omukulu ono abadde akyogera bwempido ab'emyoga ogenda okutunira abansi ebisinga twali tutambula n'abakulu bano programu y'okulambula emyoga manja PDM naye ng'ogenda okulira n'obuza bameka abaafuna kusa PDM nga tulabawo bameka bakola ki tebeera bisa naye ng'ogenda okebera ku nkalala ne lisiti nga mu kitundu ky'oli mu kwogeramu mulimu abantu abazifuna so tulowooza twongere okulabika nga tutambulira wamu icyo tufunye tusiime kyensaba bannayuganda kwe kusiima bannamukono kusiima district ebirungi byebekoze eki byebekoze okusinga bogamba nti ate na kyetukoledde naye nga ate PDM bazifuna emyoga bazifuna awamu amalwaliro eddagala bageze ne balifuna awamu n'enguudo ne bazirima kale sibula batuuliriza njagala kwebaza radio ya Ssaabasajja Kabaka sewe twebaza Ssaabasajja Kabaka olukuterawo empuliziganya eno wamu n'abantu baffe kubanga etuyamba okubuuliziganya n'abantu naye nga njagala kutumira mukama waffe mukyala Namanda Elizabeth Kaawo kubanga era yatutumye wano tetuzze nga ffe twagala kumutumira kubanga kwali awuliza RDC Mama Ndisaba Fatuma Nabitaka kwali ni ssentebe wa district Honorable Peter Bakalwa Mukasa naye kwali ate akomawo simanyi tumanyi nnyo tonaba kubimanya tetumanyi nnyo ebyo naye nga ate ne deputy RDC omukulu Hassan Kasibante naye kwali awuliza tujja kutumirako ne bannamawulire bonna nga gwe mwoli Alex Nsubuganga mwali mukulu Danstan Busulanga mwali kubanga ate mmwe mbesingo kubanga nkola ki nkolagana nammwe toyanziza Kenneth Ntege sebo ekigambo dakika nno olineemu n'ekitundu kale nga tuwumba tumalako mwaka gw'ensimbi esebo nga tuwumbawumba kaweefube yonna ono w'okusomesa abantu amateeka kwe kubayambako okubawa okumanya byonna byonna bye bakola bibeere nga bitambulira amateeka n'olwekyo bannamukono etteeka lino litulagira okuba ne regisita ey'obutale bwonna obuli Mukono district bwe tubanga tubatuuseeko wansi eyo nga tutuuse Nakifuma nga tuuse Namataba nga tuuse Seeta Namuganga nga tuze Koome nga tuze Kimenyedde nga twogera ku nsonga zino ez'obutale twagala mutwanirize bye tukola tetubikolera mu bbanga amateeka weegali kubanga ekirungi ekiri ku gavumenti nti yo efumba keeke neteekamu ebirungo nemala negolola emikono okuweereza abantu bannamukono engalo zino muzirembeke bulungi etteeka lino mulibake abasobola okulisoma mugende ku mutimbagano mulijjeyo oteeka mutesi Market Act 2023 of Uganda nga etteeka lize mulisome mulitegeere abalina sente muzisige abantu baffe bafune bakolera nga wayonjo nga government bweri mukulafuba namwe nanje kala kumaza gamba etteeka lino kugenda maaso nga tuli mulunguka kutusalina gwayo ate tukwate etteeka eddala twagala okwebaza abo bonna abakozesa sente z'emyogo obulungi twagala okwebaza abakozesa sente za PDM obulungi mwazifuna kati tulafuba n'okulaba nga mufuna ebifuwe mukolere emmere yonna gye mukungula nga mwene mugitundira mukama Katonda abankuumire tubeebaza mwenna abagibaddeko aba microfinance support center namwe mbatumidde bonna buli ali ku CBS nga bakama baffe bonna okuvira ddala ku LC5 mama Kao mama RDC ne bakozi bannaffe ba community development officers ba parish chiefs abalimisa mwenna mukama Katonda abakuume nga tulafuba n'okukola kiteekeddwa okukola bannamukono bakulaakulane Lameka kiriza tugamba mawulire kiriza katono nnyo Sabadinkoni Weseta Venerable Kanoni Edward balamaze kironde akutumida angambye kwali awuliriza kale tuyaziza nyampuliriza katukomeo katono Nampero yatusidde wano Harriet tugenda kusoma byanfuna tugenda kusoma nsimbi tugenda kusoma business tovao ampuliriza ye mandu sokulida chika ziri biri nga bwe nakutegezeza okuva ku ntandikwa nti kusawa zigenda kubeera biri zenyini tugenda kusoma ebyenfuna ne bannaffe ab'emyoga atalina mulimu wuliriza nnyo olwali tosesetula kalimi eyeebuza capital gy'anaava tosesetula kalimiko eyeebuza lwaki bizinesi eganye okutambula tosesetula kalimiko ate n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo Harriet Nampero okuva mu Microfinance Support Center amaze okunegattako tulamuseeko
neyanziza nnyo ssebo abawuliriza abaffe balamusizaako bakulisizaayo mu mirimu gye mwabaddeko olunaku olwaleero. Amannya agange Harriet Nampero okuva mu Microfinance Support Center. Nkola oba mu kitongole ekyo ng'oyo akwasaganya ebyokutendeka, ebyokusoma, ebyokubangula n'okuyigiriza bannayuganda mu mirimu egimu oba emirala. Naye nga Microfinance Support Center kitongole kya gavumenti era nga kibatuusako obuweereza obuvudde mu gavumenti okuli ensimbi ezo gavumenti zebeewadde eri bannayuganda, emisomo, okutendekebwa n'okubangulwa mu mirimu egy'enjawulo era ng'ekitongole kino kye kikutuusaako ne program ey'emyoga. Okay. Yes, gitambula bulungi gy'emyoga? Gitambula bulungi nnyo ssebo. Kipya ki ekiri mu myoga? Ekipya ekiri mu myoga kyakwongera abantu nsimbi kulaba nti bakolera ddala kubanga abatambudde obulungi ku ruutu eyawedde obwetaavu ate bulinye. Abaali yali agula ettooka erimu kati agulirako n'ennyaanya n'ebbiriŋŋanya, bizinesi yagaziye. Eyali atunga obutunzi ekyalaani kati agula ne material nazo n'azitunda, kwegamba bizinesi z'abantu zigaziye ne kireetawo obwetaavu okwongeramu ensimbi. Ate nagenda mu myogo mu wabubaka ki? Mu wabubaka bwakunoonya mwoga mwagwa omulimu gwakola asobole okunoonya saka emuli okumpi agyegatteko aleme kulekebwa mabega kubanga ensimbi weeziri ddala ate nga tuli kuzongeramu. Gavumenti yazita zigende eri bannayuganda emirimu gyabwe gisobole okusitukira ddala. Atandikirawo okugyegattako? Okutandikira okugyegattako mpozi nja kujjukizaako abatuuliriza nti giri 18 era ng'emyoga gino buli omu alina omulimu gwakola mu myoga egyo 18 era nga mulimu bannaffe ababazi, mulimu bannaffe ababooda, mulimu bannaffe abavuga takisi oba abakola mu takisi, mulimu abaweesa oba betuyita ba welders, mulimu bamakanika, mulimu abaliko obulemu, mulimu abakwasaganya emmere oba ebyokulya, mulimu abakwasaganya ebyenviiri okwewunda n'ebirala, kabibe by'abaami, kabibe by'abakyala. Mulimu abakyala abeekozesa bokka betuyita ba women entrepreneurs, mulimu abavubuka, mulimu abakulembeze abalonde ne bannaffe abazirwanako betuyita ba veterans, mpozi nga kwotadde ab'obutale betuyita ba market vendors. Kweri gwali eyo emyoga egyo gyonna nga bwe tugibaze olinawo osobola okugamba nti teri mulimu gwekwasa ku ogwo gw'okola. Nkusaba tolekebwa mabega, jangu tukuluŋŋamye osobole okulaba ssako mwe weenyigira era oleme kulekebwa mabega. Okay. Yes, ampuliriza oli komando dakiika zino ziri mukaaga zokka zimaze okutakusawa ebbiri. Naye njagala kujjukiza mu kkoweero lyennyini nti aba Mirage Tiles olw'okwagala okwongera okwanguyiza bakasitoma baabwe empeereza ennungi baguddewo Mirage Emporium ng'ekifo kino kinene bulungi ng'ate buli kimu kyewandiyagadde mu kutayiringa weekiri ogenda kukifuna. Bakizudde nti bakasitoma baabwe babadde babonaabona nnyo okugula ebintu mu bitundu eby'enjawulo. Awo nno ne bagatta amatabi gaabwe nga kati balina ettabi limu gaggadde ng'ettabi eribadde ku 60th Street baligyewo ne baliggala. Buli kyeweetaaga muli sanitary ware, tiles, adhesive, water heaters ez'omulembe n'ebirala byonna kakati obifuna mu kifo kimu awo ku Mirage Emporium nga kyekifo kati ekisinga mu Uganda era buli kimu okimaliraawo ate mu kiseera kimu mu kiseera kino emiwendo ku bintu byabwe byonna gisaliddwako. Mirage Tiles esangibwa we Bugoloobi ku Mulwana Road opposite Uganda Bati Chinatown ku Goodwill Complex. Okumanya ebisingawo bakubireko ku noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 399 ojja kumanya ebisingawo. Noga nti gwe anoonya essomero nga onoonya essomero lya secondary eddungi ery'omutindo weesuneko anti Lowell Girls School omuyizi bamuwa ebyenjigiriza ebijjudde olw'abasomesa abakugu olwo nno omwana n'asobola okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu. Ku masomo ga sciences bakolera ddala bulungi nnyo ne arts abaana baabwe ab'obuwala ne bayitira waggulu ku siniya ey'okunate n'ey'omukaaga. Laboratory ne library bijjudde bulungi batumbula ebitone by'abaana byonna empisa n'ebyeddiini ebifiibwako nnyo ekifo kigazi ebibiina n'ebisulo bya mutindo nnyo n'olwekyo omwana wo ow'obuwala mutwale ku Lowell Girls School togenda kwejjusa. Essomero lino lisangibwa Nakirebe ku luguudo lw'e Masaka oba bakubire ku ssimu eri noti 782
7 2 40 oba noti 7 noti 8 noti 4 noti 10 57 katumulemu katono nkomewo tusimbula omusomo buterevu dakiika ziri 10 zise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Nampero bannayuganda bangi bali bakaba ebbula ly'emirimu. Abavubuka bangi basomye emirimu gye basomye ne gibula baagala kutandika mirimu ne bakaaba kimu tetulina capital. Abasinga obungi n'ekibuuzo kiri nti omuntu ayinza kufuna atya ensimbi ezitandika bizinesi. Okay. Neyanziza ekibuuzo ekyo gwali eyatuwuliriza nga wandyetaaze okutandika bizinesi okubaako omulimu gw'okola abamu mwafuna obukugu mu mirimu egimu tulina abaana be twakyalirako mu kawempaawo nga baafuna training mu Presidential Skilling Hub mukola emirimu egy'enjawulo omuli okubajja omuli okanika naye nga mu butuufu capital akubuze. Amakubo agasobola okufunira ensimbi oba ze tuyita capital mangiko ddala era osobola okulondako oba limu oba 2 oba 3 naye ng'ekisookera ddala abasinga babeera n'omukisa ogw'okutereka. Oli n'agamba ngenda tereka omwaka mulamba emyaka 2. Kino tukirabye ku baana abagenda ebweru w'eggwanga, abaana ne bagenda e Saudi ne mu bibuga ebirala ne basobola okukola ensimbi n'agamba kankoleyo emyaka gyange 3 nkomewo mbeeko kyenkola. Kitegeeza oyo aba yeesigamye ku kutereka akola akasente ke nga bw'akasevinga asobole okujja omu capital kubanga ayinza obutafuna walala wamujja. Mpozi n'ekirala tulina abaana abajja capital mu mikwano ab'eŋŋanda n'emikwano. Mwamirameka nina omwana gwe nalaba eyayita mikwano gye ng'agenda kukola embaga. Abantu ne basondera ddala ssente naye yagenda okikola nga omulimu gwe yali asuubira okufuna teyagufuna kuba yali ali ku internship. Naye bwe yamala okusonda ssente ezo n'alaba nga mu butuufu okukola ssente aziteeke mu mukolo kiyinza obutamugasa ye ne famire y'ento n'asalawo n'abagamba nti eby'emikolo abisazizzaamu naye ng'abantu baali bamaze okusonda ensimbi. Ekintu ekyo oba oliawo tekyalimu bulambulukufu naye yabagamba wendiddamu okukola omukolo temuliddamu kusonda. Yakwata ssente ezo n'agenda ne batandika hardware ne mukyala we indeed wayitawo emyaka 3 ne bakola omukolo era abantu tebaasonda. So abamu baafunamu ekyokuyiga wewaawo ng'abamu baakivumirira naye nga ye essente yazijja mu mikwano era nga teyabba. Yakibagamba luvannyuma nti singa nakibagamba temwandimpadde ssente naye wakiri mwali mwagala nzi spending naye ng'ate nze sirina kye ŋŋenda kulya waka. Yabatega akabadi ate ne kamukolera n'akola omukolo ogusingako ate gwe yandikoze oba oliawo naye ng'ate naye musanyufu. Mpozi bannaffe abamu bagenda mu banka oba ebifo ebirala aweewolerwa ssente. Wano waliyo zisako ng'ez'emyoga abamu bagenda mu group nga ezo zi saving group ne mu commercial banka zennyininyini abo naddala abasobola otuukiriza ebisaanizo ne beewolayo ssente ne bakola. Naye kinajjukirwa nti tetutera ku encouraging abantu okwewola ensimbi nga bizinesi etandika butandisi. Naye woba olinako wooli nga ebintu bitambula ng'oyagala kwongeramu because capital tumwetaaga si ku level esooka yokka naye n'emirundi emirala ng'ogenda mu maaso. Mpozi abamu bafuna ku kye tuyita grants ne bafuna capital. Essente ezikuweereddwa nga si zaakuzzaayo. Katugeze nga grant y'emyoga tuwulidde program eza government ezigenze zijja ng'ez'abavubuka tulina UEP ez'abakyala ebintu bingi naye ng'ensimbi zino zikuweereddwa. Ayinza okuba muzaddewo naga nti kati nga womaze university $2 million ziizo tandikiraawo. Ezo zonna tuziyita grant kubanga ebiseera ebisinga ziba sizaakuzzaayo. Mpozi tulina n'ekintu ekirala ekyetuyita puulu abantu okudda ewamu ne beesonderako ne tugamba nti buli omu we tumala omwaka mulamba nga buli omu buli mwezi tulina gwe tuwanga tuli abantu 10 nga buli omu aleeta emitwalo 10 buli mwezi tukwasa ono akakadde omwezi oguddako ne tukwasa oli akakadde.
ezo zengeri eziri cheap ez'okuraisinga capital ate nga amagoba si mangi. In fact abakola omulimu enkola ng'eyo tebateekako na magoba. So kitegeeza musobola okwekolamu omulimu ne mu raisinga funds bannammwe ne bafuna emirimu oba mwenna oba abalina emirimu already gye bakola ne bongeramu amaanyi. Ekirungi ekiriwo nti ezo oba tozeewoledde ku magoba teziriiko pressure wabula ate olina okutwala obuvunaanyizibwa okusasula banno kubanga buli omu ateekayo nga n'omwezi ogujja buli omu asuubira. Era bannaffe abatasasula be batera okutta cycle eyo trust negenda ng'ekkirira naye ng'eyo arrangement nnungi nnyo ate nga ya bwerere. Ampulirize Madusokoli naye kaakati nno ebyo byonna bibaawo oli n'agenda mu puulu abazadde ne bakuwa oba n'okola ki abamu ne bazeewola naye ate business bwe bazitandika ne zifa ne bakola kyonna ekisoboka balajana mu bintu bingi emisolo gitusukka naki business zifa nnyo ddagala ki eriri awo? Mpozi ensonga ezireetera business okufa nazo nnyingiko kubanga tetunatuuka ku ddagala kiba kirungi ne tusooka ne tutunuulira ebyo ebizibu ebireetera bizinesi okufa. Ebintu ebimu bibeera biri mu control yaffe obanga tusobola obimanaginga naye ate ne wabaayo ebintu ebirala nga bitusukkako naye nga wootunuuliramu ebyo bye tusobola okontrolinga. Ebiseera ebisinga tukola bizinesi nga tuzikoledde mu nsobi katugeze okwewola ssente ku manerenda n'otandika bizinesi. Mazima ddala bamanerenda abatuuliriza bajja kunsonyiwa naye tugamba nti kyandizza ekyo mu kiseera kyakyo ekituufu. Amagoba gatera okuba mangiko ate nga bizinesi eno olusi tennabakwata so neweesanga nga ate akajjamu kati alina okujjamu capital yaddeyo gye yava ng'ate bizinesi tennanywera atagenderamu amagoba amangi eba yeetaaga kwongeramu eba ekyali ku level yakwongeramu so nebanga amagoba mangiko ate nga zifuluma ate tennanywera ate expense endala nga renti ezo nazo zifeesinze business mu butuufu ne bigenda nga bigaana. Naye woddako ku side endala tulina poor management mu business engeri gye tukwatamu naddala basole proprietor oba abantu betuyita abeekozesa olinga ali mu dduuka tayawula dduuka ku ye mwennyini kwegamba woba otunda sukaali ewaka ne bagaa tewali sukaali osena buki towandiika tokuuma records tomanyi nti bizinesi eno sukaali ono mulyako sente mmeka oba oliawo olinako kilo 2 nga zeezizo kitegeeza nti kilo weebanga ya 15 ku kasawo konna olinako kilo 2 gwe mutwalo kati woosenanga obusenyi ng'owaayo mukwano gwo n'akukyalirako ku dduuka n'omuwaayo kilo. Tetugambye nti kibi naye ezo poor business practices ezo ze zituleetera oluusi okugwa nga totegedde. Abamu tebakuumirako ddala records ne weesanga nti ettooke waliguze emitwalo 3 oba oliawo n'olitunda 2.5 kubanga tewawandiise oba n'otunda 3 naye nga tewataddeko transport gwe wataddemu tewataddeko kino na kiri so ne weesanga nti gwolowooza ozijjeeyo naye nga mu butuufu tozijjeeyo. Mu ekyo kyandibadde kirungi okuwandiika kosti zonna ezeetoolodde bizinesi n'ogamba ettooke lino okulireeta nataddemu ennusu 1,000 kwesatu kuli n'osooka n'oteekako 1,000 olwo neeyakusituliddeko teeka oba ku ppiki n'omuwaayo 5 nazo n'oziteekako olwo n'omanya nti wembanguze emitwalo 3 mu 1,500 ngobako sente mmeka n'ogamba kangobeko 2,000 ntunde maybe 3 mu 1,400 oba mpadde just example. So olina okukuuma records osobole okutegeera ebintu byonga bwe bitambula. Nsanyukira nnyo abakyala b'omu butale abamu tutera obbakeberako wetugamba records abantu balowooza ojja kuleeta ebitabo ebinene nnyo ebyabaasoma bino ebiwanvu biri mu line naye abakyala balina obutabo bwabwe buno bu page 32 naye ng'awandiika n'agamba nti olwokuna mwami Kibuka mpa enkota 5 ez'amatooke nensasulako booda ya 5 n'ategeera tooke lyange naliguze 2 nenteekako buli limu 1,000 2 1,000 kitegeeza newe mbandira mu dde 3 naye oli wampa 2.5 nkola ki abaakitegedde ng'akibaze mu ngeri y'emu n'ennyaanya n'otegeera nti wembanguze box yange ey'ennyaanya 2 okutunda nnyaanya zino okuziggyamu 25 ndyeko 5 mba nina kubala ntya era mpima mmeka
wabula wenkwata nti kangabe mu kataasa nnyingi mpeze ba customer ensimbi tezijja kuvaayo ate nga business eyina expense ezaayo naye n'ekirala tulina abantu abalina business ezikuzeekuzeemu naye ng'engeri gye bazikwatamu nga katugeze ng'obukulembeze mu business tewali management completely nga omuntu oyo yayagala akole buli kimu ebintu ne bimusukako gwe manager gwe cashier gwani buli kimu gwakikola era waliyo betuwa amagezi ne tumugamba nno kati nga bw'otaddewo ono tumutendeke asobole okugendako mu kino naawe owewuke wano era tubakubiriza n'okuzimba system ebintu bibeere nga bitambulira ku system naye n'ekirala waliyo business zetukola ng'essira mufa abazikoze teriri ku customer wabula liri ku ggwe kutunda w'okola business yonna essira lyonna lirina kubeera ku customer omuntu ono ekintu kye muleetedde ku katale akyagala omutindo gwegwo oba kimiitinga expectations ze wabanga asuubira kyasuubira kye kino wobanga market woli katugeze ofumba mmere naye ng'abantu b'oyagala okuwa emmere baagala kulya mmere ya boiro gwe lwaki wandigisiise olw'okuba omanyi nti w'osiika emmere eba ewooma gwe kuwoomera naye w'okola research noga nti abantu bano baagala mmere nga teriimu kantu konna gwe focus giteeke ku bakasitoma abo kye baagala we bakeera ne bagamba nti tetukyayagala boiro nga be bakyesabidde ate siika beera flexible kubanga oli kufokasinga ku kyetaago ekya kasitoma wabula si ebyetaago ebibyo ebiseera ebirala n'akatale kalemesa bizinesi akatale kaba kafunda nayogeddeko n'abalunzi b'enkoko ebbanga lino ne baŋŋamba ebintu bitabuse akatale k'enkoko ndooza si kalungi abamu baali bamanyi namugongo enaatuyambako enkoko ne zigenda naate enkoko zitudde so bizinesi akatale nako katero giremesa kino kitusoomozaamu okuleetawoko ekintu ekiri unique w'obanga olina kyokola ate kibeerekoko ekikyawula ku birala oba oliawo kyongere ku mikisa gyo egy'okutunda mpozi n'okwongera ku quality ey'ekyo ky'otunda omutindo n'obanga kyotunda ate kisukulumyeko okwongera ku mikisa egy'okutunda bizinesi esobole okubanga eyimirira naye ate tutunuulidde ebintu ebiva ebweru nga covid bwe yajja nga amataba bannaffe bali mu owino obutale bukwata omuliro ebyo byonna bikwata bizinesi ne bigikuba wansi ampulirize Mandu Sokoli njagala kujjukiza nti Honest Estates Developers Limited balina estates nnyingi naye balinayo empya ziri 3 omuli Gaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe nkadde omuli Kulwe Hoima Nansana Bujuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka Phase 1 and 2 Wakisoka Sengeji Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Salutave Expressway balina n'estates Namugongo muli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindi Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutuma ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi amasanyalaze ate n'enguudo nnungi ebyapa bya mayiro baamazima bakkiriza n'ekibanja mpola n'olwekyo basange ku Martin Road okuliraana Aga roundabout ku Mankesha building omwaliro ogusooka okumanya ebisingawo aba Honest bakubire ku noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73 Nampero oyogedde ku kuzimba systems mu business obadde otegeeza kyawo mbadde ntegeeza systems enkola ey'emirimu katugeze ebintu we biyingira naddala abo abakola bizinesi ezigezeeko bituukirawa biyita mu mitendero ki ani avunaanyizibwa ku buli mutendera olwo obanga ebintu byoyingiza katugeze obiprocesinga oba obikuba oba obyongerako omutindo katugeze ng'obuwunga kasooli omujjawa atuuka atya okakasa otya nti yooyo omutindo kosti ebbeeyi gye wamuguliddeko ani amureceivinga avunaanyizibwa ku ekyo olwo waagenda mu process ey'okkubibwa ani avunaanyizibwa ku ekyo
kitegeeza nti gwe akitaddemu ensimbi ne wootabeerawo naye nga buli omu ategedde nti ono y'ono akola kino n'ono akola kino n'ono aripootinga woono ebintu bisobola okutambula. We tuvaawo ne tugamba nti we kiba kifulumye ani akikola, ani abala ebivuddemu, ani avunaanyizibwa ku katale, ye bitambula bitya. Ab'omu katale bano abagenda mu katale beetaaga amafuta, we baba nga balina akamotoka oba kapiki bagajjeewa, nga si byakugamba nti bikumenya ng'omuntu nti kati twagala mafuta muwe, twagala lunch muwe, wabula nga waliwo engeri ebintu gye bitambulamu nga ne wooba tosobodde kulinnyayo kwolwo olunaku ebintu bisobola okutambula. Okay. Ne woofulumako eggwanga n'omalayo omwezi ebintu bisobolera ddala okutambula. Yes, sebo. Nsimbi zikwatiddwa zitya nga zizze zifuluma zitya? Zikwatiddwa zitya, ziyingira zitya, abakubanja basasulwa batya, naawe b'obanja basasulwa batya. Era sente zino ezisasuddwa ziyingira zitya mu ofiisi. Ebintu bitambula bitya nga buli omu waabeera nga mupya bamutuuza butuuza ne bamugamba bitambula bwe biti ne bwe biti. Okay. Eyo ye sisitimu. Sigamba nti kati katubuuzeko Mwamirameka nti yabimanyi, wabula nga buli omu mu kitongole oba mu bizinesi yo process agimanyi nti ebintu bwe biti bwe bitambula. Okay. Ezo ze tuyita systems. Yes, ampuliriza ndowooza okitegedde bwerufu buli kimu. Katukomewo ampuliriza Emmanduso ku dakiika 28 zimaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Nampero ebibuuzo biringa 3 nga situnaba kuva ku nsonga eno. Ekisooka abantu bangi balina bizinesi zaabwe ez'engeri. Omu ng'alina mudaala gwa capati, mulala asiika mpuuta, omulala alina nte, mulala mukubi wa bulooka. Bizinesi ki erina okukuuma ebitabo? Wekituuka ku bitabo, buli business yandikuumye ebitabo, kubanga process y'okwata ssente ozigulemu by'oziguzeemu ate oziggyemu mpanvuko. Kitegeeza nti w'oba tobiwandise w'otuukira ewa Semba ojja kuba obyerabidde. So buli business yandibadde erina records erina. Weewaawo nga w'oyingirako munda ezimu zibeera n'ebitabo bingiko. Okay. Naye ate waliyo ebitabo kati nga ffe ensomesa gye tusomesaamu buli business kyesobola okuba nga ekozesa nga kiri simple nnyo. Katugeze ng'owandiise eziyingidde n'ezifulumye. N'obitegeera n'owandiika ze waguzeemu ne ze watunze. N'otegeera ekyo. N'otandikira awo olw'ebirala ne bikusangayo. Okay. Yes, sebo. Bukulu ki obuli ennyo mu kukuuma ebitabo? Abamu bakiranaga ati akabizinesi nketegeerera katono nkategeera. Bukulu ki ennyo mu kukuuma ebitabo mu bizinesi? Ekisookera ddala w'oba okuuma ebitabo mu bizinesi yo bikuwa okusalawo okulungi oba okutuufu. We twogera ku kusalawo tutegeeza ki? Ojjako era ogambe nti mbadde nina saaluuni naye njagala kwongera ku saaluuni yakubiri. Oyagala either oyongereko saaluuni ey'okubiri oba otandikewo omudaala gw'ennyaanya. Okay. Ogenda kusinziira ku ki? Ogenda kwata record z'olaba bizinesi ya saaluuni nga bw'ebadde etambula. Olwokola okusalawo gambe bifuna kanoonya ate awalala nzigulewo ki? Ey'okubiri. Oba ogenda gamba okusinziira ku bwentambudde emyaka gino 2 bizinesi eno tefuna kanjiggale. Oba ogenda gamba ebyo byonna ng'otunuulira ku records. Kitegeeza ebitabo bino bikuyamba okulaba entambula ya bizinesi. Etambudde etya, sizoni yayo eri etya, bbanga ki lwe tubeera mu biseera ebirungi ate bbanga ki lye tubeera mu biseera ebitali birungi. We tubeera mu biseera bwe bityo tukolawo ki? Wotunuulira record n'ogamba omwezi guli natunze nnyo, guno nga situnze nnyo. Olwo kikuwa okusomooza n'ogamba nkoze ntya. Olwo ne kibanga kikuwa okuyiiya kye tuyita innovation n'ogamba no oba oli awo akatunda kano kanyongeremu mangada nga tekakyatambula. So ekintu kye tuyita decision making kinene era kigazi, naye nga omuntu akuuma ebitabo ensalawo ye tefaanagana n'oyo gye biva obuvi mu mutwe. Okay. Mpoza ensonga endala w'obanga okuuma records mu business katulina business nga z'abantu bangi nga Sako, w'oba toliiwo gwe ng'omuntu kyanguwira abaliwo bonna okutambuza. Waliyo omwami eyankubirako nga omwana amutundira yafiiriddwa
N'agamba kati nze sibimanyi sina ne wetandikira simanyi miwendo simanyi awe tugambira nti singa oba olina ka receipt book otunuulira bu receipt bwazaakuba n'omanya nti guno gwe muwendo akasawo bwe bati we bakatunda so otunuulira ebintu ono byabadde akozesa newo obanga oli mupya musaawa nga 2 oba olina ekifaananyi kyofunye mpozi n'ekirala okukuuma ebitabo okwo kutuyamba okwetegekera ebintu bya compliance ng'emisolo kubanga oba omanyi business bwetambula nze nakyazibwako ku show emu nowa URA naga nti butuufu abantu kye balowooza sizze kwogera misolo banaatusonyiwa naye oli yaga nti abantu kye balowooza emisolo kye giri si kye giri nti we bagamba nti vaati musasule nti gwe gw'osasula ate oba osasula oli omulala naye gwasasudde kitegeeza nti olina right egenda n'osabayo nti nze nasasudde naye oli teyansasudde so wobanga tolina records nakutegeera bintu ng'ebyo oba tomanyi ate oluusi ne weesanga nga bakukubye penalty n'ebirala mpozi ne bannaffe ababala ebitabo kyanguwirwa nnyo bizinesi okugibalira ebitabo ng'ebadde erina rekodi zaayo omwaka guggwako n'ogamba kampite abakugu bambalire ku bitabo ntegeere nga bwe natambudde tosobola kutuula mu butuufu olaba guno omwaka twagutandiise jjo tuli mu June naye we bakubuuza ebyaliyo mu January mu butuufu tobijjukira naye bakubuuza ebyabaddewo mu Gwokutaano nga gutandika gwe twamaze jjo mu butuufu oba tobijjukira wabula oba obikkula ku katabo n'ogenda mu maaso n'ogiranga obiraba mpozi kituyambako n'okwaŋŋanga ebigwa tebiraze okwetegekera embeera woba omaze okuwandika record zo n'otegeera bizinesi nga bwetambula omuzungu aziyita trend n'otegeera nti kati mu bbanga bwe riti bibeera bwe biti kati tugenda mu kyeya katukole bwe tuti nalinako bannaffe abalunda ebyennyanja abavuba mukene ne baŋŋamba balina period njeerabidde bwe bagiyita oba yanzikiza oba mwezi biri awo bitambulira ku mwezi tebakwata ndowooza waliyo ebbanga lye batakwatirako so ono n'akwata mukene we n'astalkinga nga yeetegekedde liri buli obudde kubanga kati bo baakimanyira nti we bityo ebitambula n'agamba kati kantereke zino sales zigenda kumpisa mu budde obwo nga bizinesi ekyuse okumanya amagoba g'okola kubanga bizinesi tuzikola kufuna magoba okumanya okwewola kusalawo neewolemu sente mmeka okusinziira ku bwennyingiza wembanga nyingiza omutwalo buli lunaku kitegeeza we neewolayo emitwalo 2 nga buli lunaku bansasuza 15,000 nkisobola kubanga omutwalo gwonguyingiza wenzijako omutwalo 5 n'ensasula oli nsigazaako mmeka 5 kwegamba ebyo bye birungi nyongeremu sente songeramu nobanga okola okusalawo naye nga byonna byesigamye ku kuba nti okuuma bulungi ebitabo byo kuliko abantu lumu benaliko nabo nga bakayana ku ntandika ya bizinesi balega nti ne bwobanga ofunye sente zitandika bizinesi togigwamu lumu omugaga nti bwobanga oyagala gitandika nga yabusawo bwa sukaali 10 sookamu 5 bw'omanye entambula yaayo endala olyoka oziriinvestingemu oluvannyuma ekituufu kyeki kubanga ate bamaga nti edduuka nga lijjudde oba bizinesi ng'ejjudde ate bakira nti bajja lumu mu bungi ekituufu kyeki ekisingira ddala obukulu mu bizinesi naddala ezitandika kukola kunoonyereza oba kye tuyita market research kinajjukirwa nti bombi batuufu kubanga ate omuntu ayingira mu bizinesi tatya risiki ekintu olino kitomera kubanga wonootya okuleeta ate abaguzi tebalina kye bagenda ggula oli agula enkoko n'azireeta nga ate zirimu obulwadde nga tamanyi ate ne zifa naye ate nga gwe mulimu gwe kitegeeza nti olina okukola research n'omanya ekintu kino kiri kitya byebyo byettera okugamba bakasitoma ne betusomesa oba okuluŋŋamya nti sooka olabe ekizibu ki oba problem ki eri mu community era gwe business gy'oleese waliyo eddibu lyezze okuziba w'oba olaba nga gw'oli kumpi n'eddwaliro nga buli dokita lwawandiika eddagala agamba nywerako obutunda weebuli awo okumpi kubanga omuntu agenda emulago n'amalayo emyezi 6 naye nga buli lunaku dokita amugambye ku ddagala olina okunywerako ki obutunda kati w'oba onoonyereza bw'otyo nga n'obutunda tebuliiwo oba gwe n'ogamba nze ngenda kuleeta akatunda nga kanjawulo ojja kuba obutunda era obutunde so kisinziira katale kati wonoogenda ate n'oleeta obutunda ku ssomero lya primary nga lya Kisulo nga abaana tebabawa pocket money
kitegeeza kijja kalubamu kubanga bo tebagula so nga ate wobuteeka ku university awali abaana abeetegeerera bava ewaka nga balina kasente ate kiba kyanjawulomu so ebyo byonna bisinziira ku research ekifo mwoli akatale kali katya obwetaavu buli butya olwo n'osalawo n'ogamba kandeete yesebo ozijukiza nga tusoma primary so lya gavumenti nga tebafumba kyamisana nenga lu mama Moze buli sawa musamba ajja n'entamu ye yakatogo eyazeemu n'ekinusu eyazeemu kati yabala akatale yes kati ye yabala akatale tewali kyamisana nze kanteekewo awe tujira nti oba oli awo akatogo yasooka n'afumbangako katonotono abaana ne bakamanyiira buli omu n'agamba munne mama Moze alina ki akatogo enkya najja ng'ayongerako which means n'oli eyagamba nti ojja mpola yandiba omutuufu kubanga business zikulira mu stages yesebo mu stages yes kakati oli mu kitongole kya microfinance support center yesebo eyo gavumenti eteekayo nnyo ensimbi okuyamba abantu n'emikisa ki egiriyo eri banna business abandyagadde okuyambibwa egiri ewammwe eyo emikisa egiri mu microfinance support center mingi nnyo era mingiko naddala abo bannabwegassi kubanga tukolagana nnyo n'abo abali mu bibiina tukolagana ku bantu ba bulijjo buli munnayuganda asobola okubaako kyakola naye ate okuyita mu bibiina eby'obwegassi ekintu kino abantu abasinga tebateera kyagala naye abo abawaddeyo obudde ne bategeera obwegassi kyeki era ne babuyiga bakinyumiddwa era bakiganyuddwamu so ng'omukisa ogusookera ddala gwakufuna ku nsimbi tulina ensimbi zaffe nga kati ez'emyoga it's a grant simbi zaatuweebwa okuva mu gavumenti tezigenda kuddayo mu gavumenti wabula zigenda kutuboostinga emirimu gyaffe tusigale nga ffe tukola ate nga bwe batwongera kubanga buli kibiina ekiritambula obulungi bukadde 2 nga busigala bujja ng'ekibiina kitambulira ddala tulina emikisa eri emisomo ate nga gya bwereere kati nga gye tuwa waneeno gye tugendayo mu business ne tusomesa abantu tukuba enkuŋŋaana nga za kusoma ne tusomesa abantu oba oliawo ebintu bye wandibadde tomanyi ne tubeera ne kye tuyita mentorship oba technical support nti tukwata omuntu omu ku omu so okujja mu ssakoyo ne tutuula wansi ne tutandika okulaba obwetaavu obuli mu ssako buzibu ki obuli giremesa olwekyo ne tukikwatako ate ne tugenda buli wamu ku ground ng'otaddeko ne ttiimu zaffe tulina emikisa egy'okukola networking oba okolagana n'abantu mu bigundi ebyenjawulo mu bitundu ebyenjawulo naddala bannaffe abakola ebintu ebyokwongerako value tugezezaako kukolaganira awamu n'ebitongole eby'emitindo nga UNBS ne tulaba nti bannaffe abo batuusibwako obuweereza obwo n'ebitongole ebirala byonna mpozi n'ekirala tulina kye tuyita partnership oba okukolaganira awamu abali eyo abatuuliza bayinza obutakitegeera nti tulina business zetusobola okukola ne microfinance support center tulina product ey'obusiraamu bagiyita Islamic financing era ng'eyo product tulina enkola gy'osobola okujja mwami Lameka n'ogamba nti nze nina ekiddiba kyange eky'ebyennyanja ngenda ndirwedde okugulayo obwennyanja $5,000 nsaba tuyingire mu nkolagana mwe mugule emmere tulunde ebyennyanja byaffe emyezi 6 era we tuba tumaze tukungule tugabane ogw'omukisa gye guli nnyo mu microfinance support center mu nkola eyo so w'oba ozze ng'olina proposal yo kisobokera ddala so emikisa mingi nnyo wasobola okubaawo engeri gye tukolaganira awamu tukolagana n'abantu bangi nnyo tukolagana n'abalimisa ne bajja ne bayigiriza abantu baffe tukolagana ne bapartners bangi nnyo Yesebo. Ampuliriza dakiika tubuza 19 tuyingire mu ssaawa 3 bwe zinaako na 3 nja kukuta. Alina ekibuuzo njagala kuwa ennamba zino mu bwangu gwe teekayo ebibuuzo byo kubanga nyumirwa nnyo naddala mu nsonga zino ez'ebyenfuna nga twogera olulimi lw'ensimbi okukuwa obudde okumanya kiki oyogera eyo naffe ne tuwuliziganya bulungi. Essimu ey'okumpewo nja kutayo nga zizo 2-3 mugenda kuyita ku nooti 4 3 nooti 3 gye mujja okuyitamuko nooti 4 3 nooti 3
mukadde awo tujja okuyita so nga ate whatsapp wali ku whatsapp teekayo ekibuuzo kyo kyonna kyolina ku nsonga eno zetwogeddeko ez'ebyenfuna oba ndi ku myogo okutwaliza awamu whatsapp namba yaffe eri note 7 3 9 12 whatsapp y'emanduso sula y'ekibuuzo kyo oba ekigambo kyo note 7 3 9 12 naye nga tugenda mukuumulamuuko nampero yes, olina ekigambo kyonna ku myuga leero tetugyesigamyeko nnyo lwakuba wetubadde tutandika era twogedde ku myoga naye ate woolaba emisomo gino gye tusomesa abantu oba ebintu bye twogerako bino bikwatira ddala ku myoga kubanga munnamyoga ye yeewola ensimbi mu ssako ye n'ateeka mu bizinesi ye era ffe twagala zikomewo weewaawo nga tezigenda kudda mu gavumenti eno naye twagala zidde ku ssako esobola okula kitegeeza nti munnamyoga ali eyo osobola okukwata bino bye twogeddeko n'obiteeka mu nkola bizinesi neterera olwo n'okola bulungi mu ssako yo ate ssako ne yeeyongera okusikiriza abakolagana nayo eyinza obutabeera microfinance support center yokka ziyinza okuba ofiisi endala naye nga zirabye ssako etambula obulungi tulina ssako gye tuwaniridde ebbanga nga tukolagana nabo naye twagenda otuukayo nga waliyo ekitongole ekyayitayo ne kisiima emirimu gyabwe ne kibawa kompyuta naffe ne tuwulira bulungi nti olw'okuba nga waliyo ekirungi waliyo omulala azze n'asanyuka n'abawa kompyuta so kitegeeza osobola okufuna abapatina bangi nnyo ng'ozimbye ekintu ekirungi ng'ate si microfinance yokka Yes, waliwo Vincent alindejje ku Zanta agenti mbuliza madamu Nampero nti tulina okusomoozebwa singa omuntu yewola ssente z'emyoga n'agaana okusasula ebbanga ne litambula tumukolere kyono someyo n'owookubiri twanukulenga 2-3 mulundi gumu nagambye weebale kuweereza omukyala yeebale nnyo kutusomesa Irene Ebulenga yaga nti afunye mu musomo abadde mu class teacher Mohamed Kato ku Godfrey Foundation bunamwaya agenti rameke bali kuweereza na kutusomesa ekibuuzo ffe ng'abasomesa abatalina business ngeezo ezimenyeddwa tetusobola kwegatta ne tufuna ku ssente z'emyoga business zetwogedde bano bo tebaliimu wanagambye nti sobola okufuna ssente za PDM nganzo omuntu sekinoomu oba siyinza kuzifuna nga ndi sekinoomu Kasagga Francis ali mutunduwe katusooke tutandikeko naabo mwami Vincent owendejje agambye nti singa omuntu alemererwa okusasula okusookera eddala nga tetunnatuuka walemererwa kusasula nkubiriza ebibiina naddala ebya ssako okola lending policies oba ssemateeka atwala okuwola ekintu kino kikulu nnyo kubanga ebibiina eby'obwegassi okusookera eddala by'abantu bikolebwa bantu bifugibwa bantu be babifunamu byabwe bibiina byabwe ng'abantu nga bammemba be balonda abakulembeze kitegeeza mu ngeri y'emu musobola okukola amateeka aganyweza ssako yammwe ne mugamba nti omuntu atutte ssente alina ozikomyawo waaba takomezzaawo tukolenga tutya tutandikiraawo kubanga buli kimu kiruŋŋamizibwa amateeka agakivuga n'eggwanga Uganda eruŋŋamizibwa constitution ne ssako eruŋŋamizibwa bayiro ne gurupu erungamizibwa constitution ya gurupu naye ate waliyo amateeka getudda ne tusikamu ate nga go ne tugamba zino lending policies kubanga gwe mulimu gwaffe ogusinga obukulu oba ogusinga okuba ogw'amaanyi olwo ne tubanga tutaddewo amateeka agakinyweza nga tetunnatuuka ku mbeera mbi naye we tubanga tutuuseeyo ng'ebintu byonoonese ekisookera ddala omuntu oyo musooka ne mwogerako naye mumuwandikirako omubanga mumaze okwogerako n'omumwa nga tarespondinze ne mukuba obukiiko ne mwogerako naye musobola n'okuyita ku muntu nga asingako nga kyeyamaani naddala nga kati mu mwoga gwa booda kuliko ba stage chairperson ne waaba nga tali mu mwogo ogwo musobola obimuyingizaamuko oba n'ow'okukyalo naye ate ebibiina byaffe
ku level eya association oba eya kabondo birungamizibwa omukulu gwe bayita CDO. Tusobola ate ogenda ewa CDO ne twogerako naye asobola okujja ate mu kibiina nga tukubya olukiiko n'alungamya. Okay. Mpozi tulina ne commercial officer ku level eya sako naye tusobola omutegeezaako ate najja n'alungamya. Ezo level zonna zenjogerako zisobola okukyusa ku mbeera. Olwo weeba ekyuse ku level endala musobola okukomaawo, weeba tekyuse ne musobola okukola ki? Okweyongera. Kubanga nali ndabyeko omwami eyakola ekintu ekibyo oli n'aŋŋamba naye tontuukirirangako kummanja. Ekintu ekyo kibaddewo nnyo mu programu y'emyoga. Abantu nga bagamba nze okuva lwe bampa ssente sibalabangako. Kitegeeza tulina naffe ekyokukola munda nga sako okulaba nti tumonitaringa abantu. Naye webiba bigaanidde ddala tulina ofisi ya RDC oyo yakulira task force ey'emyoga tusobola omutegeezaako. Okay. Kubanga afaayo nnyo ku butebenkevu bw'ekitundu n'okulaba nti programu za gavumenti tezitataganyizibwa. So okay. Ayinza otuyambako okola ku mbeera eyo. Kati katusoke tuwumulemu ddala bwe tuva mu kuwumulamu okwo tufuneyo amasimu nga 23 ab'amasimu muli baddembe okutandika okunyonyogera mpumulamu eddakiika emu n'ekitundu nkomewo. Ampuliriza Emmanuel Sokoli programu kkirizo bagaana nze Kalule Lameka tuli mu kanyomero ak'emyoga twogera byanfuna. Wangi? Esewo? Kataga Bukandula Gomba. Era kweta musomesa oyo. Naye mbadde mubuuzaamu ayinza okuba nti yabadde ya person w'ekibiina ekyo. Togenda kwesiŋŋaana. Nga tala ssente mu bugenderevu mu ntungo ya tulina kukola amateeka ki. Okay, yabadde ssentebe w'ekibiina ate n'azibulankanya. Wangi? Joli? Nkulamusizaako nnyo bwana Lameka. Esewo. Ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi wa NUP omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu nsinzidde wano mu Lubaga South wa Katongole Julius Miransanafu. Ekisooka kyabina tukize tugaane. Wakati w'ebyo ebyenfuna nga bwe biyimiridde twagala mutegeeze mutubuulire nga mmwe abakulembeze baffe obadde ozze kuba bulango bwa bannabyabufuzi. Wangi? Lameka. Esewo. Salamu alaikum sebo. Esewo. Bambita Meja Omar omuduumizi w'amagye. Ali eti nkulamusiza nange Lameka ne maama wange nno ajati Misa Kabanda akuwuliriza kati ali mu Kampala wanagero Simbawo. Kwali ku leediyo kunaŋŋambye. Toyanziza nnyo. Toyanzige. Kamalirize leka kuneeyanza. Olowooza gundi mubuuziza. Maama nkulamusiza ow'emyoga. Naye mali ekyo osomesa emyoga. Otawanyi osomesa waliwo abuuza. Ogamba sevinga nnyo. Kati kitegeeza omuntu ssente ze za sevinga zemumuddiza mwe temuteekamu zammwe. Kati omuntu era ngenzo kibaliza wano nga ndaba gongama ti sevinga era zonziriza mweza mwengeza gavumenti temugamba temuteekamu zivaawo ali eti. Kale tweyanziza nnyo. Amasimu mangi naye katusomeko ku message nga ziizo. Message esooka gamba nti we bali kuweereza nze Mutebisaamu ekisoga Luga nze mbuuza nti eno ekisoga mulijjayo ddi ekisoga oba ffe tubasangewa okumpi okufuna obuweereza. Bwana Kale profession yange tekwatagana ne bannange abandi okumpi ku kyalo gyenva naye ssente z'emyoga mbadde nzeetaagira ddala. Magezi ki madamu oyo gasobola okumpa? Moses Ojok okuva Embuya Nakawa division. Profession za njawulo yeetaaga kuyambibwa. Tweyanziza nnyo Sebata Fred mbuuza abalina sako ezatandika bakola batya okwegatta ku myoga ndi wano ekyengera. Onaga nti Tina Enkoni Lwengo bannange ssente z'emyoga zafuuka zaani akumanyi tukole tutya ffe oyo weerwengo. Nage nti weebali nnyo nnyabo ndi mulimi wa nakati bibadde bitambula bulungi naye capital fees zamuguddemu. Capital ennimiro maze okugiteekateeka naye zigula kalimbwe zikyambuze. Ompa magezi ki
waliyo microfinance eyinza okunyamba eddakiika tusigazza 6 nampero twanukula abo bajja kumala. Tweyanziza nnyo bassebo ne bannyabo mukadde akatono ke tulinawo ndowooza katugezeeko kona ku bibuuziddwa. Okusookera ddala omwami abuuzizza ku kyabo abatasasula ndowooza tubadde tukikoonyeeko mwami Seremba tubadde tukikoonyeeko emitendera gyegimu aba office zituyambako weeziri okuviira ddala ku bakulembeze abasako okudda ku bukulembeze obw'okukyalo okudda ku CDO okudda ku commercial officer n'okudda ku mukulu waffe RDC atwala task force ey'emyoga. Omwami agambye nti tugamba abantu okutereka nga tubawa kwezo zennyini ng'ate ffe tetwagala kuteekamu oba nga tetuteekamu. We twogera ku kigambo sako esi esooka esitegeeza saving oba kyogera kutereka. We tudda ku nnono y'epuroguramu y'emyoga nti etuula mu kibiina kye bayita sako. Ekibiina ekyo kyetooloolera kutereka. Tosobola kwawula kibiina ekyo na kutereka. Tulina ebibiina bingi ebijja ewamu nga bikola ebintu birala oba kunoonya butale oba kukola ki naye buli lwe bakiyita sako manya nkina okutereka. Kinajjukirwa nti ensimbi ezituweebwa obukadde 3 mu buli sako buyinza obutatumala olw'obungi bw'abantu wotunuulira tugeze bannabutale bangi ddala naye ate we tuleeta ezaffe ne tuterekerako ne tuzimbirako olwo tuba tweyambisa amaanyi ag'obumu okufuna ekyo ekiwerako era buli memba n'asobola okufuna kubanga buli omu aleeta nga bwazza era bwe tugambye nti mu makubo agaleeta capital okutereka kukwata kisooka kubanga oleeta nga tolina bwetaavu omulala bwakozesa woofunira obwetaavu naawe ze wateekayo sizoofuna kitegeeza ka seed capital kali kagattirwako n'eza bammemba ate zonna zifuuka zammwe. Omwami agambye ekisoga ndowooza kiri mu district ey'Emukono. Emukono tugenderayo ddala era tulinayo ebibiina eby'emyoga n'ebitali bya myoga naye omwami ono we tunaaba tumaliriza ngenda teekako amasimu gaffe osobola otutuukirira naye nga ofiisi y'e Kampala yetwala Mukono era ng'esangibwawo ku Solis House ku Lumumba Avenue ku level 2. Office eya Microfinance Support Center etwala region ene y'e Buganda oba Kampala osobola okubanga otuukayo. Omwami abuuzizza nti omukyala ndoza abadde mukyala n'agamba nti ensimbi z'emyoga zafuuka za ani akumanyi. Ekintu ekyo first of all ffe tukivumirira nga Microfinance Support Center naye ate abatuwuliriza ebintu ebitatambudde bulungi nga byetooloolera ku statement eyo mbadde nsaba tubyawule nti Microfinance Support Center ekwata ensimbi n'eziteeka mu ssako ey'abantu. Essako eno eronda obukulembeze bwayo obujjayo ensimbi zino n'eziwa bammemba baabwe. Awo enkubiriza buli gwe kikwatako mu ssako okwenyigira mu nkiiko eza ssako okuteeseza ssako amateeka kwetambulira okulonda abakulembeze abeesimbu. Tufeeyo nnyo kubanga bino ebyogamba nti zafuuka zaani akumanyi byetoolooledde mu bukulembeze wabula si ku saidi yaffe kubanga ffe tetuwa bantu ssente sekinnoomu wabula tuziteeka mu bibiina byabwe. Mpozi ebyo bye bibuuzo. Omulimi wa Nakati talina za kalimbwe. Owannakati atalina za kalimbwe ndowooza omusomo gwe tubaddeko olunaku olwaleero nsuubira nti ogufunyeemu kubanga gwogeredde ddala ku ekyo nti woba oyagala nsimbi ezikola bizinesi oba okugitandika oba okwongeramu wandizijjeewa so omusomo bwe gutyo bwe gutambudde yesebo. Nga tumaliriza nga tugaba ennamba z'essimu kino kankisomere naye ndowooza ajja kukuba ku nnamba za ssimu Dirisa Walusimbi Gamwero agamba nti eggabe eno ewaffe eriyo sako bagiyita gaba kawuku fish deals sako ekola bulungi ekoze etya okugyongeramu obuyambi okuva mu bakulu abo ndowooza naye anoonya omwoga gw'abavubi. Gw'abavubi waba agamba kwongera nsimbi mu sako okwongera nsimbi mu sako
tulina application form zibazijjuze bazireete tubongere ensimbe mu ssako yaabwe. Yes, mpozi abagambye okwegatta ku nkola ziva buterevu mu microfinance, ziva mu microfinance support center ne zidde eri ssako. Yes sebo. Olwo bamemba ne basobola ozituukako ne bazikozesa. Bawandiika batya era bawandiikirani? Tulina application form ku offiisi zaffe gye bafuna ne bajjuzaamu ne bateekako empapula zaabwe eza certificate ne bayiro, mpozi batuwaako n'akatabo ka audit report. Bannabwegasi babimanyi kubanga buli mwaka tubala ebitabo. So ka report kabaayo batuwa buwi, mpozi ne minutes ez'olukiiko olwattabamiruka oluba lwasembyeyo, olwo ne batuwaako n'essako ebikwata ku ssako. Kubanga ebintu by'ensimbi bya kutegeera ani gwoziwa n'abantu bezigenda okutuukako. Yes sebo. Enamba zisimba kuba kweriwa? Enamba y'essimu eri 0800 210 10 eri 0800 201010. Tugiddemu 0800 0800 210 10. Yes sebo. Yabwerere si yakusasulira. Kusibudde. Neyanziza sebo Harriet Nampero gemanya. Tuddemu kumande ddako. Ampuliza na njagala kusibulira wano tuwebale kubeera muwuliriza mulungi nnyo. Mutabani wange Sibina Oligino Kakembo eri bajja kumwali eri mu busujju kubuzizzaako Fausta n'abalala bandabire. Namwe n'abawuliriza mbeebazizza nnyo mwebale kubeera ku Manduso. Musawo Mawejje Ekimuli mundabire n'abalala. Nze Kalule Lameka Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.